Abatuuze b'Egganda Nsumbi budde mu mbeera ne balaga obutali bumativu eri abakuuma ddembe nga babalumiriza okubakwata awatali nsonga nga batuuka n'okubakunula mu mayumba gaabwe. Nga balwadde nno ebyaddala kifuba ssenyiga ate nga ddima yange oyo ye bamugye mu nnyumba. Okulaba nze sikyalina emmere gy'erya ejjala egenda kunzita. Omwana yamwemera ali mu kkomera. Ng'oli alina yunifoomu nga kuliko erinnya lye nga alina ne kaadi ya poliisi ate ng'amaze kweripootinga ku erosi batugamba nti bagenda kukwata baana naye si buli omu nti kukwata. Saali ssaawa ssatu essaawa esatu musobola okukwata omuntu bambi mbasaba oba omanyi nga naye kikukwatako tukwegayiridde sebo mukama waffe nze ndi ndaalungu w'ekazinga naye abantu bakobe bakwata tebalina buzibu. Bano ababadde abanyiivu balumbye amaka g'abakulembeze okubanyonyola ku bikwekweta abasirikale bye bakola okutandika ku ssaawa 2 ez'ekirokosa n'okubakanda okubawa ensimbi babate. Chairman aze kutaasa baana, chairman amanyi abo abazzi b'omusango aze banyonyola ani atalina musango bakuba mukubi. Kyo kituufu amanya nje ayine kaguta sodo ayine empiha ayine embabazi ayine olukundo. Abantu bonna nga b'obalaba abakuŋŋaanywa be bantu be bakwatidde abantu baabwe kyokka banoonya mmere yakulya ate poliisi esaba ssente. Bantwala okuva wano e Kazinga ne bantwala paka ne banjawo paka Nansana kunje Nansana ne bantwala mu kooti ne bansalira emyezi 2 bateekako fayini $300 ssente nezasula 3 baziteeka wa zigula buwunga zirabira famire yaffe zikola ki bonga tebadda fekutubulya kizikoze. Kati bano baagala bikikwatako okuyingira mu nsonga zaabwe kibayambeko mu kulwanyisa ebikolwa eby'okutyobola eddembe ly'abantu mu kitundu. Kafe muzeeyi yamukomya yatuwa extra time okitegeera naye kwesebo ssaawa 2 n'ogamba kogenda otulunda tulinte abakuuma ekyalo olukukwata asatu buli mutwe kati abaana bali mu kkomera yayola ekyalo kyonna balinga 50. Ssentebe omusasi waffe basanze nga beekumi mu ofiisi zaabwe okubadde Francis Ssenyonjo bategeezezza bwe bati kafe muzeeyi yamukomya okitegeera naye kwesebo ssaawa 2 otulunda tulinte abakuuma ekyalo asatu buli mutwe kati abaana okitegeera naye kwesebo ssaawa okuwa police mwamala kujjako ssente tumanyitamala kujjako ffe tulina poliisi y'ekyebambu yetwala ebyala 2 n'ensumbi naye tetulina mani power nokusaba yagijjako osi teriko osi osavaawo tebateekako osi yena. Josephine Lunkuse yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.